n'omala gajja n'ogamba ow'ekibanja oba atalina kyapa nze nina ekyapa toyinza kwegula ku kikyo. Ekyokusatu Senior President Advisor Anti-Corruption. To the UPF were annually sued because they did not follow legal procedures to say the UPDF are not legitimate owners. Abali kutaka lino abasinga bakamala myaka 12 ekyo tebalina okukwatibwako. Kubanga twali ffenna n'obwa sipiika yagala okukwasa reported publicly alive. Of his own. Ate outside Mateka never quarter never abantu. Abo bali ba polisi baba balina kwatibwa bakwatibwe basibe. Eyo ni kwanga elitola Mateka. Kakati sabo yes. President yagamba abo bonna abagoba ku ttaka nga babagoddwa gavumenti ebasseeyo. Abali ku kibanja mumanyiddwa n'olwekyo tewali abakwatako temumenye mulaga era yenna abaleti ekintu ekyo sabo abajja ne bakola trespass when becomes a trespasser malicious damage to property forceful entry seba amateeka ago gonna wegali
simanyiyo wano mu constitution gyekutte ffonna gye twakwa simanyiyo ali waggulu w'amateeka kubanga n'owa poliisi bw'abaza okukwata akuba saluti n'agamba nti kukwata okusinziira ku sekishoni kakati ojja otya ku bantu n'omala gakubakuba n'otwala ng'asinza buyinza buno nga constitution bwegamba ow'ekibanja alina obwananyini bw'ekibanja era takwatibwako. Ekyokubiri, tomala gajja n'ogamba ow'ekibanja oba atalina kyapa nze nina ekyapa n'olwekyo weegule njagala weegule toyinza kwegula ku kikyo. Ekyokusatu, toyinza kujja nti kino ekibanja kyo nze nina ekyapa ekibanja kyo kinene nnyo yiika 7 kankuwa ekyapa kuyiikeemu ebirala byeddize oyo oba mubbi. Ekirala oba waguze ettaka n'ojja n'ogamba timunguze bwe bagaana okugula wagula mpewo. Ekirala bw'oba era nga leader of opposition bagambye bw'oba nga oyagala okugula kibe ku basis ya willing buyer willing seller. Bw'oba akuweddeko miliyoni 3 n'agamba nti ebisatu ebyo nze sibyagala nze ngamba 5 ndekera akafo kange bw'ataleeta 5 sijja kuvaawo. Eyo weitiyo esekosi kubanga kikyo naddako nagamba bwati omuntu yenna agoba ow'ekibanja nga bino byonna waggulu omaze okubitegeera aba asaana kukwatibwa agatwe naye kinsanyusiza nnyo kubanga wano bagambye wano nti ate ab'amazzi bajja ne babufuna abantu bonna. Elective ziri 3 emu yanga 22 August 2013 endala nga 29 April 2019 endala ya 28 February 2022. Zibasomera bwenti. Of Uganda is vested in the President and shall be exercised in accordance with this Constitution and the laws of Uganda. Obuyinza bwonna biri mu mikono gya Pulezidenti ng'abukozesa okusinza Constitution n'amateeka gonna agiyingiramu. B2 negamba the President shall execute and maintain this Constitution and all laws made under contained in force by this obuyinza bw'okusecutinga Constitution eno buli mu mikono gya Pulezidenti wegamba kyayisa nga kiri mu consistent ne Constitution eno kiba teeka erikkirizibwa amateeka. Kakati nina keesezi 2 n'ekyoka fayiro yange mweri ate bagyeseo keesezi 2 emu mumagimanyi abamemba ba paalamenti mugimanyi eya Namuganza n'endala eyagitiridde nagisomye egiwe wenabadde emityana zigamba bweziti ti directive ya President erina force of law era erina okutuukizibwa strictly. Ey'okubyeno keesi yava ng'eya Namuganza wedde yagamba nti no President baba wadde directive eyo bweba tetuukiriza that is contempt of the President ng'era eba emugyeko obuyinza bwe as fountain ani of the fountain of honor obuyinza bwonna buva kwegamba kirina constitutional authority kirina legal authority. Kati directives
This constitution yateeka erisinga obukulu mu Uganda mu mateeka gonna era shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. Lifuga buli muntu yenna ali mu Uganda muno. Kati akatu ne kagamba nti if any other law or custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, that constitution shall prevail. Kakati kalika article constitution kakugambye tolinaki security of occupancy. Tewali kirala kikiganyi kino ekya leasehold mayoral regional tenancies tekikansolize. Nolwekyo provision ya occupancy eyimirira yokka. Nolwekyo ekintu kyonna obateeka ddala oba order oba court order oba kasiteba ng'ejagala kuba consistency ne your right of occupancy ebanfu. Mazima. Ngambe ekikikwa leero. Their rights, whenever Uganda or Babylon, or Wachichi, then those rights that was in the constitution. Kaga Bawano, Etakabana, Dinimubana Uganda, ye 2007. Yamwe, Bana Uganda. Etake Yoka article Tuka Kagamba, Dibabela Mungalita Muchi, Mutenancies. But tenancies, some articles in Negamati, customary, freehold, mayorhold, leasehold. Kyoka. Waliwo wokusatu ateekeddwako yewe ekibanja oba atalina kyapa. Article 8, sub article 8 kanjisome mu bujjuvu mpolampola. Mu Luzungu kubala olulimi lwa constitution. Upon the coming into force of this constitution, the constitution is okutandika okukola olunaku lwe bagisigning, and until Parliament enacts an appropriate law under clause 9. Clause 9 eyo egamba nti within 2 years after the first sitting of Parliament elected under this constitution, emyaka ebiri nga Parliament erondeddwa mu constitution eno Parliament esooka ejja kukola etteeka erijja okukola ebintu bibiri. Ekisooka cell relationship wakati wa bano abogeddwako mu 8 nja kuddayo ngogere cell relationship eyo. N'ekyokubiri esseewo etteeka ow'ekibanja mwanayita okufuna ekyapa. Wano bakiwandiise bakiyise registrable interest. Registrable interest yeba interest gy'olina mu ttaka. Kati interest yo eyinza okuba freehold, eye registrable interest, oba mayoral oba leasehold. N'olwekyo etteeka bwe linaaba nga likoleddwa, bano ababadde tebalina byapa nabo bafune ebyapa. Kati ona Musemuzu gy'agambye interest 2 ku ttaka lyerimu. Eyokubiri ey'abatalina byapa esooka yeeno registrable interest bazooge nti ze tenancies 4. Sub article 8 neyo kegamba nti the lawful or bona fide occupants olulimi lwa constitution olw'ab'ebibanja abatalina byapa oba ali mayiro land oba ali kulya mayiro freehold
nobody good at this road shall enjoy security of occupants of that land. Obali netakalia mailo lya Kakungulu lya Kisosonkole lyani ku mailo oba lya lease holding yafuna lease okuva mu Uganda Land Commission oba District Land Board oba nga alina freehold yafunako freehold yenkanakana nga mailo omuntu oyo yetafaayo oba ekyapa kyo kyolina kya leasehold oba ekyapa kyo kyolina kya freehold oba kya mailo kasita gwe ng'oliko ow'ekibanja omazeeko emyaka 12 plus olina security of occupancy tewali akukwatako. Bannannyini babiri kati bebo bano babonero babadde batugamba alina tenancy register interest n'ekyapa naye ku ekyapa ekyo alinako ekyapa ekyo waliwo abatuddeko. Abantu abo balina constitutional guarantee of occupancy tewali abakwatako. Kakati sebo ba honorables tulina okujjawo obwannannyini buno bw'emirundi ebiri. Wano wenjogerera ono atudde ku kyapa ku ttaka kuno ow'ekibanja occupant oba bona fide oba legal obwannannyini bwobwo okubeerabo bw'amaanyi nnyo okusinga ow'ekibanja ow'ekyapa kubanga ow'ekyapa talina constitutional guarantee of occupancy. Bw'oneetera ekyapa kyo n'okiwuuba n'ogamba kyapa kino kyange oli mugambe nti nkwebaza okubeera n'ekyapa naye nze ndiko nina security waliwo akagambo ako akaliko entumu temukatya kubanga nange nakitegedde nti waliwo obaoli awo abanoonyereza be bataakutteko nga kati lipoota ya honorable Ssebuju eno mulimu ebintu obaoli awo bye bataasobola kutuukako n'ebirabo no byemwogedde ebyo byonna tugenda bikwata mu binkwasa nze zennyini mbitwale wa Brigadier General asobole okubissaamu n'olwekyo tewali kigamba nti ebirimu tebigenda kukolebwa naye twagala ebe ng'ejjudde kati nga bino byempulidde n'Onorable Ssebuju byatugamba byonna bibeeremu kubanga twagala lipoota emu ya gavumenti eneekola buli kintu kyonna. Kakati luli ssebo